Ono ye Wolokoso. Ensonga ezo mpozi bwe zagudde mu matuga mama mpozi ate muyite mama wabasile Queen mpozi mu kibuga Kampala atenga mpozi yakutte ne Bendeweera eyabasaidi chick muyite omukyala Bad Black agamba nti abawala bano omuzego abawala bano bo mu kibuga mpozi okubukira buli mugagga abeera zze mu kibuga yabaffe omwana nga Vivian yali agenze okukola mu buliri wa Brian White yali anoonyayo ki okujjako okwagala naye okubeera mpozi ng'ali agala anyumirwemuko alabe abagagga banyumira batya ebintu mutima mulungi ng'omuzadde mujjagamba nti Bad Black ayasama nnyo naye nze nja babuulira mu nkyawe abawala b'e Kampala beesiba nnyo ku buli musajja omugagga azze mu kibuga ne bawulira nti Brian White wuuyo ne badduka ne bawulira nti kati wuuyo gundi yazze ne badduka buli mugagga w'ekibuga ne bakola ne bamwesibako gwe yagenda okufuna omulimu mu buliri onoonyayo ki ate oyo omusajja Brian White gwe bali mu kusibako ezo zonna allegation njagala abantu baawule ebyobufuzi n'ebintu ebiri pasono ze ntya nnyo nti ebyobufuzi kazannyo kabi nnyo basobola okudestroyinga mu buli ango okusinzira ku Bad Black awadde abawala bano amagezi n'abagamba bawala mmwe okusinzirayo emyaka gy'amanyidde Brian White emyaka 8 ebintu byemwogera si bituufu ekyokubiri bwe mubanga mugenze w'omusajja yenna nga temunnatala afiya musooke mukozese obwongo bwammwe so si mubiri nga mwe mulowooza Brian White kati myaka gigenda 8 nga mumanyi Brian White yajja afuuka socialite nze bantu abamu abali ku mutto ku podium ng'abo bonna balwasama tebannajjula abeefuulidde omusajja bamufuukidde akayinja kati abo abawale baba bajja ku podium nze nkulaze receipt nga Brian White yansindikira ssente miliyoni 10 meka namubba n'okumubba nze sijja kukyegaana kubanga nze ndi embezola tegera namubba nampeezo ssente receipt ze nkusindikidde tewali muntu agenda ku forginga receipt eye Malaysia eya biri meka byote so suweza Brian White mbwampe sente biki Brian White nze mweleza kubanga omuntu eyali akuyambyeko tomwera bannayuganda abalina emitima emibi nti beerabira gye bavudde nti abawala abo mbamanye Kampala nti abawala basire Queen temwagala kukola mwagala nnyo okwesiba ku buli mugagga ate abawala njagala obbalabula nti bw'oba ogende w'omusajja omugagga nga tonnakozesa mubiri gw'osooka okozesa obwongo abakazi mwenna mu Uganda mbakubiriza okukozesa obwongo bwammwe dhani emibiri gyammwe okusinzira mpozi ku Bad Black ayongera okutegeeza n'agamba nti musaatu togwira nangali ng'olabye abakyala abalungi olw'ensonga abawala bonna abalungi tebaba na bwongo bakozesa nnyo omubiri gwabwe okutega obukodyo eri abasajja bw'otagwira n'ogamba nti nfunye ekigyugulu amagezi gaba ga mugejjo bw'atyo n'agamba bw'aba kale Brian White yabakuba ebyo bibaawo mu baagalana balwana buli kaseera enkya n'eggulu abalungi bola beeyita abaana abato bakozesa nnyo emibiri okusinga obwongo kati akaseera kagera ne kamunyiga nadda mu regret okwejjusa nakali nali ku podium singa Brian White namukola kino singa namukola kino n'anoonya engeri gy'ayinza okujja mu Brian White sente nga yeeyo gy'ayitawo Brian White alinamu empisa ezize kubanga tewali muntu ali perfect naye ku ekyo nti yamukwata tebasobola mukaka mukwano senga baamukako omukwano ku ssaawa eyasooka lwaki teyawaabira baali baagala naye byonna bye yamuwuttula bye yakola kinze saaliyo naye byo bibeera mu relationship wano mbugga we yakuba Leila Kayondo teyamuzimbya oluba gundi SP wa polisi n'amukwata okusinzira ku Bad Black agamba nti abawala bo bonna bwe babanga babafunyisa embuto lwaki tebaalooperawo era yagamba nti olaba ebiseera biri omuzungu eyamuloopera abakuvayo n'amuloopa mu budde buno omusango yandibadde aguwoza asitamye kubanga omusango ye bannange Bad Black DJ Michael omusajja avuga atya emmotoka nga ye tebamugira ng'ate gwe omukyala kubagize olemeddwa okuvuga emmotoka okukozesa obwongo bwo Brian White abo bonna baagala mufunamu na sente za bwereere abantu banoonya nnyo amawulire gwe maama mwaka ne guggwako nga bakulusanya ono agamba mbu baamukwata n'amufunisa olubuto nyina lwaki teyawaabira nga tannamulinnyisa nnyonyi kugenda Germany ali Germany gy'atuweerereza abula tumanyiddwa abannayuganda tumanyiddwa ali Germany gy'ayimiridde gy'agamba mbu akebeze DNA omwana ave Germany lwaki yamulinnyisa n'atalipootinga ku poliisi lwaki bonna bavaayo budde buno mbadde ngamba nti nze omuntu wonkozesa nvaayo n'enkusibe sawa zino omuzungu gwe nabba senga yavaayo n'agamba mbu kankansibe mu guno omwaka ate nga namubba mu 210 bonna baasasulwa abayimbi bonna bakamiliyoni epaati buli yalinyako ku podium yafuna sente za Brian White nga DJ Michael beevuga ka DJ Michael Brian White gw'ataasobola kwebakako yeevuga naye ate gwe
ekibuuzo ekyo nange simanyi bwe nkiddamu naye wabula ye nga ye omukyala Bad Black agamba nti ye yafunamu mu Brian White kubanga ye yamanya bwe bakwata abasajja abagagga n'olwekyo n'agamba gwe omukyala yenna ali eyo iga bwe bakwata omusajja omugagga tomalaga mugwira. Namufunamu ebintu bingi nnyo namufunamu of course nze nali nga nzigwereddemu ddala Brian White nannonda eyo ekisaasi ne ngamba ono omukenfu nnyo omugagga ne mmukwata bulungi abakazi muyige okukwata abasajja abalina ssente obulungi tukoyo tuwogganira ngambu babakozesa nze Mama Kampala tesiina kinneegaana tegeera abawala bamanyi nti bafuna omusajja omugagga Brazilian mwenge iPhone bw'abeera atuuse ekiseera kituuka ssente oba ne ziggwawo oba ne zigenda ki oba ne zigenda n'atandika okwefuulira omusajja tetumanyiddwa nnyo naye ku nsonga zino temutumalaako mirembe oba Brian White yakukuluusanya wandisose n'ogenda ku police call olunaku omwaka mulamba tusobola kubeera na muntu ng'akurepinga. Nyongera okujjukizaako nti okyali ku 97 akasente sasa tufemu Mafa Radio Simba empologoma ennungi edembe atukyagendera ddala mu maaso naye ng'otufollowinga ku mikutu egy'enjawulo atugamba osobola okugenda ku femu mweffe Facebook wali eri gye tulinyo ku Facebook live ate mpozi n'obeera nga oteekayo wali eri ka drop ko ne tubeera nga tukafuna bulungi nnyo ate mpozi ne ku Boka TV Kakalam Times n'ate Radio Simba TV yonna ojja kubeera mpozi nga te obeerayo okusinziira ku Mama Kampala omukyala Bad Black agamba nti ye yeewuunya nnyo omuwala Vivian ne Stella be baali ba Paymaster ebiseera ebyo nga be basasula abakozi nga buli muntu yenaagala akasente alina kuyita mu Vivian kijja kitya nti ate bo tebabasasulanga wakyasinza okwewuunyiza era wano wasabidde poliisi na buli omu gwe kikwatako bakwate Vivian bamusibe eruzira olw'ensonga yattanga abantu yakolanga abortion musango mutemu nnyonnyonnyogo yasayininganga ssente ng'azituwa it means wali otusinze ensumika so kati essaawa zino kakkana gy'oli okozesa akakisa akaddako ofuna omugagga omulala abo bwala obwo bumalaya bwe Kampala bannange bunyiiza ne buvayo ne bujja ku mawulire okutuswaza obuswaza naye nze nja toba nabo kale mpulira nnyiizi kati engeri gye bagamba yabagisa omuto mbadde nsaba gavumenti ekwate omukyalo oyo akozesa abantu abortion ekisooka n'omuwala waba abadde tamanyi musango wano Kampala tutambulira ku mateeka nti okugjamu olubuto osibwa maximum emyaka 3 eruzira ati bw'obanga olina obujulizi ne puluvu nti baalukugjamu nsaba gavumenti esooka ekwate ggwe Vivian okugjamu obuto that is a murder case tumanyiddwa nnyo naye bannange guno omwaka gutuvuga speed. Mama Kampala bwati atabuse nakutaputira etteeka nga ayongera okugamba nti bannaye mulekerawo okutunula mu sepiki z'abannammwe buli omu atunule mu sepiki ye omuntu nakkabasanya kuva 2017 paka 2020 desperate asobola okukola buli kimu olw'essente ati oyo yasooka oyo Stella essaawa zino ayogera statement ndala simanyanga we baamutumye ze kyensaba saagala abantu bagatte byabufuzi na personal matters buli omu atunule mu sepiki ye abo abawala tewali Brian White n'omugwe yakozesa okuva 2017 ng'onkuluusanya onkuba paka 2020 namwe mulaba tekisoboka mbusimanya ono omukadde yanyezza yennyini nina ne messages zino ono owe Germany yatandika okusaba Brian White mbwa ayaga simanya ayina agriculture bamugamba Brian White mulimi sajja yabagamba mu Italy mumwesibako mumumazeeko emirembe. Okusinziira ku Mama Kampala agamba nti ye kino abadde bannaye abasajja kino mukiwulire bulungi nnyo mukyetegereze. Mama Kampala agamba tewali musajja mugagga yenna alina budde bukuluusanya mukazi lwa nsonga abalowooza ku kya ssente abasajja abaavu be bakuluusanya abakazi kati kitegeeza bwe kibanga bwe kito bwe kiri bano abaana engeri gy'eri lockdown kyandibanga banoonya byakulya mubawe akawunga ne binizi. Abagagga tebalina obudde bukuluusanya ebintu bikolebwa abasajja banaku noddira eno noddira oli baliwo ekintu kye bayita fun having a fun tegere ebyo ebiseera baali banyumirwa kati embeera yakyuka baagala okumukyukira kale tubadde na mu kaseera katikitiki bajasi mubafunira akawunga mubawe n'ebijanjalo balye bakkakkane. Mama Kampala ayongera okutegeeza wabadde bamuvunaana mbu ayagala nnyo okuganza obulenzi obuto ayongera okuwa ensonga lwaki aganza obwana obuto kubanga bwo bulimu ku supu okusinga abazeeyi era bw'atyo ensonga ze zino njagala ozitegeere bulungi nnyo nga kikooti nze ava mu bannasayansi
Scientific abasoma science bagamba nti omukazi bw'oba osinga ku musajja emyaka 10 omukwano guba rio ate tokaddiwa owona ebirwadde nga pressure byatyataaka ebyo ebirwadde so nti combination y'omukazi omukulu kati nina emyaka 3 wenfuna omusajja nga nina emyaka 24 kinyambo omukwano ogwo mbeera nfuna guli pure ate omuzeeyi munoonyaako kyagenda okwebaka ku ssaawa 2 ono omwana omuta yeebaka ssaawa 10 ez'okumakya. Bingi ebibadde byogerwa nti Brian White abadde tasasula abaana bano naye Brian White ng'ayita ku mutimbagano yataddeyo mpozi receipts kwaba ezigambye okubeera mpozi ng'ate asaba kwabadde asasulira abaana bano. Era bwe kityo abantu bangi bavudde ne bazikubamu ebituli ne bagamba ezo receipts si ntuufu. Wabula waliwo omwana mulenzi nga mpozi naye yali ku podium nga gye yali akolera amanyiddwa nga King B Uganda oba King B UG. Ayongera kukakasa n'agamba nti ekituufu kiri bwe kiti Brian yasasulanga era bo beegomba nga nnyo abaana bano Vivian ne Stella nga bagamba nti okufuna ogamba otya muganda wange amanya gange bampita King B UG zeekozeeko ne Brian White. Brian White oyo abadde nga kitaffe oba alinga kitaffe abamu era tubeereddewo nnyo naye njagala kwogera ku nsonga ya receipt Brian ze yaggyeeyo. Abo abamu abagamba nti receipt bw'alina zombi receipt ayina eya white ate ayina n'eya carbon that means ezo receipt nfu ezo receipt ntuufu olw'ensonga lwaki bw'agenda ng'osayininga nga ssente nga bakusayiningira ssente bakuwanga n'osayininga bamala okuwandiikira ssente z'otwala ne bakuwa olupapula n'osayininga bw'omala osayininga eyo receipt nga tagikuwa oba okitegedde nga receipt tagikuwa. Siteera ne Vivian abo bennyini bakimanyi kuba ssente be baali bazitusayiningira kati. Chenda musamba kasisa tufema mafa radio Simbe Mpologoma enunje yedembe tukyali mu wolokoso atenga twongera okugamba nti yona gyosirira okuyanga owuliriza yongera okutumbulira ddala ekizindalo bwe yali mu kitundu kyo owulirize ddala bulungi nnyo. Okusinzira ku mwana mulenzi ono King B UG agamba nti Vivian ne banne babadde balivinga a happy life era nga bo babeegomba nnyo era nga singa walinga oyagala okufuna olukusa okwogerako n'omwami Brian White ng'olina kuyita wa Stella obe wa Vivian era yeewuunya nnyo kiki ekibatanudde okubeera nga bakyuka omugongo n'endowooza. Ate saawa eno ne Vivian byagamba nti ewa Brian yatolokayo January ng'atandika oyo Vivian ne Stella twali nabo December January ne February ngaggwa twali ku podium n'abo abaana babadde balivinga happy life kyetuyita good life nga ffenna tubeegomba nkubuulira amazima nga ne mu kusooka nayagalanga okwogera ne Brian ng'olina sooka kukubira Stella n'alyoka ku appointment katugenda mulawo budde weebuti abaana abo baali bakwata omuganda bwe ssente. So receipt Brian zaalaga zonna ntuufu ne bw'obuuza buli muyimbi buli munnakatemba buli muntu Brian gwe yawa ku ssente ne bw'obuuza abaana b'ekawempe be yayamba ne bw'obuuza bagangazi ba anilwe baani bonna tebaagendanga na receipt baasayininganga ku receipt ne zisigalayo. Abaffe laavu yetta abantu bano buba kiki